Brian wako nga wano wendi nomukulu Clever J, right? Yes sir. Mukama wangu ogamba otya? Wange mukama waffe Yesu Kristo. Lugompita mukama wange ngamba bannaye kanawe. Wesikamu otya? Nino kwambia Yesu nkuwulire ndi mukama waffe Yesu. Okay. Aba panze munaye bonna bandikiriya. Toina tabu. Sinamuzi. Mbadde ludo okusika nasema okusikana sometime back ago. Naye embozi ye trendinga. Era njaga kumanya kituufu ekigenda maaso wakati wo ne baganda abo because nalabyeko emboozi ngo mulina okusika omuguwa gwe Palaso Chameleon Wizo ki ekigenda maaso mu bana. Waliwo mulabe mabegako nanga ngezaako okwasaganya family tubenga tubeera nange ndaba family zikwasaganya nga ndaba ze meetings ndabawo omukwano ogubaawo nga ndaba sigulina so badde ngezaako nange nkole ekyo naye nesanze bapromotinga baganda bange bateeka ku posta nga tebaŋŋambye nenesanga nti bakutimba baba ne balowooza nti munnaye era muli kimu era Clever J olina okubanga okimanyiiko naye nga tomanyi kati bafaaniza eri bakubera bagamba Clever J oli wano twalaba bakutimba tubalinze eno naye nga gwe nekyo tukimanyiiko. Ani olwakutimba bapromota oba baganda? Nze manyi promota kuba nange seetimba bapromota bajja ne balaba manager wange ne bamuwa akasente akaba kakkirizganyiddwako n'obulamu ne tubakuba posa ne basitula ebifaananyi bye twagala bateekeko ne kiranga kiri mu ttaala naye akakino nkisanze ku shows eziwezeko nga sikola ki nga siri informed naye ate nga baganda bokwebale ate nga nengamba oba promota ekyokwegatta ne baganda bange kyamuyisa bubi akola ebyo bwe bituwe kagala omusindikira obubaka mugamba akola bubi obuzibu buvaawa kyenange bwe mbuuze wa promota obuzibu buvaawe namba ya manager gy'otayina esimu ya manager wange eri 0757-300-328 promota kyoyo bwe bwanga bwe buzibu ku meeting manager wange kubanga tukwasaganya emirimu gino aleme kugezaako kujjawo mukwano gwange n'abaganda bange. Okay, promota kyono gweyogerako mulimu promota Kaspat kati abalala sibamanyi naye kakasa bapromota abatwala abayimbi gye bali so buli Kaspat abadde atimba Chameleon ne Wizo. Nze Munamasaka omulaba Munamasaka olwantimba ajja ewaka n'olutumala kunywa kakyali nawe nomanya nti ngenda mu kyalo kantwale design y'engoye bweti kubanga okintijjidde mu ttaala tetuwulirako kitowulirako nti Clever J bakoze Munamasaka naye tya performance tokiwulirangako naye ate ennaku zino nze nga nkiwuliranga nwana okukwasagana ne bannange ate nga waliwo ali wakati agezaako kati nga kinyiiza bwe kukyogerako era buli bwokimbuza manyi ala nkyogereko akiwulire n'abantu bakiwulire ne Yesu akiwulire ekitegeera. Clever J nakola Comedy Store, of course, wabadilwa ku Thursday last week nakola ku Comedy Store nikula ko muganda wange Musuza embera yali eti ategete na continue mwagenda direct paka waka officer Kenzo big talent machinji. Is it true? When I Kenzo ngaimbi akayimba kange ensi ya leta I felt loved. I felt loved nengera ne munonya kulisanga tanadabu yakoma yakomye uli munonya pagambo liwanjala kula batunyumyemu era kubanga yakuwadde akayimba kakayimba mu gwe kirabika waddala Katonda ngandaba kirabika yamugambye yimbawo kayimba kuba nafuna emikwano emipya nga bagamba Clever musabe nawe kakolabo mukole emikwano emipya bwe tebegyogera so meetings eggulo ku Comedy Store era nanga papa njalo njimbireko mu performance yange nange njimbireko kyabadde kityo performing audience nge ya Comedy Store kyabadde wange libadde sanyu jerere libadde sanyu nnyo kubanga nange ndabye I felt loved nawulidde nga nange siwe namukwano gwange njagala tenga musajja nga mwana kuva muddamusiko omagala so kyabadde kyamaanyi nnyo kuba emabegakawo nakubirako bapromota bateeko Comedy Store nene bagamba budde kyabula mukyagala mu kaseera kali obutakuzzaawo mangu naye mundowooza okusaba kwange Mukama yakuwuliridde mu Kenzo nenzirawo nga bukyali so yadde sanyu jereere nkubira ekifaananyi bwe mwavudde ku Comedy Store mwalazeewa era Kenzo yakusiza atya nagenze napayo ne kachai I know omusuza kumala Munamasaka mumala yampaddeyo kachai tunyumyamu sawa tubasaba collaborate nagisabye ku this time gwe yagisabye mu kyamuso buli abantu bakusaba kati gwe yasabye musuza yakuzeemu ati yangambye tukiwe mwakadde tujja kola bwe kyomanya tujja
tegekako baga kolabo kunyimba nkadde bwe ya kolabo kumpya bulijjo mukama abamulamu ebikadde bijja bigwa epyanga bijja bwe twawananga Yesu tukyamuwananga just like that tuwanira ddala Clever J walokokera ddala kati kimu bibiri Yesu papa obulokole bwe mwagamba bulokole nezi bantu banjala bategeeza zinatukula mukama yatukuza bwe nazuula nti nno mukama yagala balongoofu owulidde era awulira essaala z'abalongoofu nenoonya okubeera okulongooka neetaagisa ki nga nina okubatizibwa nabatizibwa nempibwa bwe butukuvu ekigambo nenkiwulira nentandika okuba nga njagala nkolere mu kyo nange mbeere omu ku baana be ogamba obusomayiri abakulaba ku Sanyuka TV yabaonawo Clever J obugambo obusembayo abutandika butandise era musindikira abavubuka bange bali abavubuka bagala nnyo musiki wange nimbagamba nti yateeka ennyimba zange emitima gyammwe okubanga mwagala nnyo musiki wa Clever J nange ng'omuntu obubaka bwe buno akkiriza n'abatizibwa tegumusinga agaana n'ajeema omusango gumaze omusinga kukkiriza bukkiriza kyokka kana tugayanwako mbadde ne Clever J naye nga mbebaza nnyo mwebali ddala okuba nga mukyatula pakasaawa eno yamana weewaawo